nsaba oteekera ekifaananyi ky'omuntu gw'ogenda ozzuula. Mr. America sizze kuzuula mwagalwa naye nina kyenjagala onnyambe. Otyo? Omuntu gwenzizza okuzuula. Ono ozze kukola ki wano? Nzize kumanya mukazi ono eyajja wano nuli n'azuula omusajja gwe yali ayagala anjagala ajja ambulire ki kyanjagaza lwaki anvuma lwaki ankolera feeka akawunti. Nze simuyinaako buzibu yajja n'azuula kyayagala n'akitegeera njagala kumanya lwaki anvuma. Omukazi akufuukidde akabizi k'ebitanga. Omukazi anfuukidde akabizi nze simuyinaako buzibu simuzuulangako ye yayagala omanya ekituufu ate bwe yatumanya ekituufu kyafuuka musango njagala kumanya njagaza. Omukazi akusibyeko olukokobe. Ye sibijjukira mbuuliramu byali bitya ng'oyogerako nnyo oyogera mpola gwe. Mr. America omuwala bamuyita Pulitibbe oba Pulitibbe kati yakyusa erinnya yeeyita NM wakati n'ateekawo ring. Yeeyita MM wakati n'ateekawo ringi. N'azuula omusajja baali bamuyita Mustapha. Eyazuula Mustapha. Oyo yennyini lwaki ammanyira lwaki sinziira wano omwatulire muleete naye yennyini ajje sinziira wano mwatulire. Ajja mbuulire ki ekimunvumya kyenjagala kyokka okumanya. Nze muyinako buzibu ki nze namukwana lwaki aba tavuma bbaawe nze anzigyeko omudibo. Genda maaso omugambe byonna naye yennyini bamutaaginga ajje wano eno omugambe akuggyeko omudibo byonna si gugundi tolina kye waayogedde tusaba tusirike otubuulire lwaki oli wano. Omubeeko by'omugamba bamuleete n'omuleeta njagala kujjamu na ssaati gundi genda maaso ffe tusirise. Ekimunkozesa feeka akawunti kyekimunvumya mu comment section zange njagala kujja mbuulire nze simukwanangako bw'aba omusajja yajja n'azuula ekituufu kye yali ayagala yakitegeera. N'omusajja gwanvumira essaawa zino siri naye simanyi kiki kyaliko naye anfuukidde ekizibu. Akwata screenshot zange nazikolamu video yakola fake accounts nyingi mbloki nze nkooye nze simukwanangako sina na kyemweta. Lindako yegwe eyali ne Mustapha nga muli mu mulaavu. N'omusajja gwanvumira tamulabangako nze omusajja gwanvumira mumanyi. Duli ekitegeeza luli wali Uganda wavuddeyo si kyo oli kata. Oli kata navaayo ndi kata naye omusajja omwana nnemeddeko. Tukujjukidde abasinga wedda tetundaba kukujjukira. Yeggwe wa Mustapha eyajja nga azze kuzuula waneeno ebifaananyi nga biri mu ddiiro. Omukazi anfuukidde ekizibu ambuulire ki kyanjagaza yasalawo n'azuula omusajja n'amutegeera ate ankolera feeka akawunti ez'ekisirwa nvuma. Oyina ku bifaananyi bya Mustapha obiteekeyo mu green screen. Sina bifaananyi bya Mustapha. Kati gwe ne Mustapha mukyeyagala oba temukyeyagala? Of course tweyagala ate kyekyali kituganya okweyagala kyali ayagala okuzuula yakimanya. Naye akufuukidde ekizibu yeeyitaani ku TikTok ku TikTok yeeyitaani? Ayeeyita simanya eni buno namubloki Kennaaka yeeyita Kennaaka. Eni wakati n'ateekawo empeta wakati n'asembyayo empeta yaki ng'ali ku mudibo nga bw'ogambye empeta yaki? Ate nange empeta ze tezinkwata nze Mr. America sikwanangako kwoyo omuwala okiwulira ne lwaki aba mmanyiira. Sitegedde tokolanga ki? Nze simukwanangako yandibadde adiringa nabbawe yamukwana bw'aba agamba nti yamusonyiwa bamusonyiwe batambuze obulamu nze simuyinaako buzibu ye lwaki abanvu nze gwavuma nze nakera ku makya ne mukwana. Tubuulire akawunti egitubuulire wano nina essimu bbiri bane mu mutaaginge yaani? Mr. America akawunti eriko eni wakati waliwo empeta n'asembyayo eni wakati w'empeta yaki? Empeta agiggyeko mangu. Ajja
kunnyonnyola nze saagala nakummanyira nzaba abakazi abatategeera saagala bammanyire anti sinziira wano omugambe tolina kye waayogedde ngenda kukugjayo nagambye oyogere naye tolina kye waayogedde nja kukugjayo tolina kye waayogedde olina okweyanjula wano eno n'ogamba nze gundi kyali bwekisirika lindako katono sirikako tolina kye waayogedde twagala nze nsirike naye kati ndi bukwogeremu nagambye yogera tolina kyoyogera nagambye yogera tolina kyoyogera oyagala mmale kukugjayo njagala osinziire wano ogambe nze gundi kyali bwekiti ne bwekiti baali bazze kuzuula bba wange naye tolina sirika nsooke nsirike kuba nkyayogereramu kati genda mu maaso bw'oba tolina kyogenda kwogera nga nkugjayo ddaba tolina kye waayogedde Mr. America nze njagala oyo omuwala eyeyita Puliti Besimanya gwe gwani olina obuulira abantu byatandika bitya olina kubuulira bantu obabuulira ebyagundi ebya bustaafu naye tolina kye waayogedde modoleeto nogenda mujjayo gundi leka tandikira mboozi wakati bagenda kujjayo tubuulire byali bitya Mr. America omuwala yajja n'azuula omusajja gwe yali ayita owuwe nga si wuwe najja n'amanya ekituufu nti omusajja tubeera ffenna tweyagala tuli bafumbo kati njagala mbuulire ki ekimunvumya nze nali mukwanyeko lwaki ankolera fake akawunti saagala kamanyiiro nze simanyiirwa akitegeera okuva ne leero nze simanyiirwa taddamu kummanyira taddamu kunkolera fake akawunti taddamu kunvuma badiringe nabbaawe bw'ababa bakyeyagala nga bwagamba nti beesonyiireyo nze tebinkwatako saagala kuddamu kummanyira gwe simanya poliisi simanya bya patience simanya bikola bitya oba ozuku diringa n'abakazi bano bwe mwesiiga ebizigo ne mukoneeza engalo zammwe gakulemye okudda ku bizigo weesiiga otukule wenna otukulako bitundutundu ate n'omanyira omuntu ali ku nakyo kiralu saagala kuddamu kummanyira akomere ddala ne bbaawe bwekiba kisoboka ajje wano alondeko kuffe ababiri ani gwadiringa naye omutuufu saagala kamanyiiro bwe baba yali ayagala mumupositinga nga teyali ayagala omupositinga nze ndi mu akawunti nze mutegeerera nze nsalawo nti leero kamubulokinge leero kamugjeyo najja n'akomenti nga byakomenti nze namala ne muzza mu kibuloka mukwano nyongera okujjukiza nze kubulokinga nze nkujjayo nze ndi mu akawunti nze nanyini akawunti essaawa zino kyenjagala kyenjikozesa so bw'oba obadde olowooza nti omusajja akujjayo n'akuzaayo mukwano nedda nze kamakoogera nze nkubulokinga ate nze nkujjayo kitegeeza nze ngirinamu access buli kimu kati ngenda mpola omusajja aba abadde akugamba nti temweyagala ebyo biveeko yakwegaana dda mulujjudde simanyi kiki kyoyagala diringa na mudibogo genda onaabe ku ddagala ng'omwana ow'obuwala ofune ku musajja naye ebyo ebyogenda ng'ozungira ng'ovuma buli mukazi tugenda mmalako bawa mwe yali ani musitaafa bw'aba gyali muwe invite olunaku lwaliro musitaafa gyalondeka ani gwayagala tubaga kyogamba nti omuwala ono aliko omudibo gwe gundi gwe egudde saudi kadi egudde kyogamba nti aliko omudibo nga teyadiba abaako kikyamu gwosobola okwesiba ku muntu akweganye n'obanga kale gamba gundi bawo musitaafa mugamba jje ati eyo gyali amazzi gye gamuyambira ng'agenda avuma buli kimu yagamba alina amazzi yakugamba alina amazzi ye yakyogera yagamba alina amazzi nkubuulira kati omuyamba ki ng'agenda yeesiba ku buli omu yakyogera luno n'akugamba alina amazzi nembuuza kati gamuyamba ki nga tasobola teyakikugamba ye yennyini teyakikwegambira nti alina amazzi teyakyogera ng'olaba kati bw'aba yakiŋŋamba gamuyambe gamuddiza omusajja nze taddamu kummanyiira takiddangamu n'omulundi n'okubiri nze kundeberezaako agamamwa essimu kyogamba gwobeera mu ssimu ya bbaawo si bwe kiri gwobeera mu ssimu ya bbaawo bulijjo abadde amanyi nti n'akawunti nze njina lwaki ammanyiira mesagi zasindika zonna oziraba
Yegwe basooka okwana. Bulungi nnyo. Ate omusindikirako ku gundi ku bufaananyi obuli awo nga buli romantic ng'amanya abusindikidde ebbaawo kumbe abusindikidde gwe si kyo. Oyo ng'alina ekisambi kinene. Abadde ayitawo alina essambi otyo ate osindika ku bufaananyi ng'amanya asindikidde gwe si kyo. Asindika message nga manya asindikidde musajja kumbe nze nsoma message yewa naye abasiru bali mu nsi Uganda kale noleeta eryeggeeke kati simba wakati awo tubadde tusaba tusomere ku account ajje waneeno kuba twagala gimanya waneeno tuginoonye mushayalingire tusomere erinnya baliteeke waawo mu capital letter tugende tukyaleko ku account ye ate ajje waneeno kuba wadga kye tulinze omuwala yeeyita Natukunda Patience katulabe Natukunda Patience account mu username mulimu Natukunda Patience wano waliwo N nateekawo empeta nateekako M Natukunda bade mutunyambe mutunoonyezeeko amanye wagwa mutuyambe kaawo lati ekisimu ogina tusiperingire erinnya naawe va mugundi tusiperingire erinnya esimu erinnya lirino ateekaawo otyo kati wedde olinda ki eni n'empeta oba si TikTok oba osaakinga owaye TikTok oba osaakinga egenda tuwa tulina okunoonya empeta eni oteekawo empeta wakati musaakinge muteekewo empeta ndi muginoonya mu emoji ndwawo okukozesa empeta nze empeta njijjeewa wano empeta njijjeewa banaye agendayo wali mu karingi n'oteekamu ringi mu stickers egireeta eno si yagundi kale kanjinoonye wano ndaba mizindaalo eniki NM n'empeta bampa obukolwa bampadde obukolwa lwaki bampadde obukolwa tugenda mu users tulaba mulabye mufunye so otyo kale kasokezijeyo green screen basebole banyawo tumala okumulaba waneeno naye yennyini mu tagging mugamba video eno gye yakkolera egamba mujja wange ng'afuukuuse ogiraba video egamba mujja wange afuukuuse akayimba kagamba mujja wange afuukuuse Amerika kwegumya wuno ali mu kibulooke w'omwami uyo ali mu kibulooke w'omwami ali mu kibulooka yeegumya okay katumufune naye nga video zino okkiriza nti yazikolera ggwe omulaba after saying that lady waliwo message eno ninawo waneeno kafulu mu Lungereza kasomere message yateekako yiyo mugyesomere message eyo yiyo giraba yiyo esoma etya Alex tunulia message esoma etya wano ndaba byefu egamba etya egamba nti after seeing that lady whom I stole her money but I'm sorry naye nga amaze okukulabako ng'omukyala gwe yabbira omusajja munnaye agambye naye sorry naye simuta agambye nti sorry naye tagenda kumuta agambye nti sorry tagenda muta ye message eyo yakuteerako era video eno gundi ya 6 hour kati so katumale mufuna wale basebole banyabo oli wedde ogasimbagana naye nze simuyinaako buzibu njagala kimwambulire kyanjagaza kubanga ne gyagamba nti mujja wasiiwuuse wuuno ali mu kibulooka nze namuteekayo nze mujjayo kati simanyi lwaki aba yeerumya omutwe okay kale bambi kale katulabe nga tumufuna wano omusajja akawunti ey'omusajja bambi kale katulabe baali online wano ndi musindikira message ajje wano katulabe katono nnyo basobola tukyagendera dda maaso program gy'oliko bagiyita Zuula Magalwawo tubadde tumanyi nti ono azze kuzuula naye ensonga nga bw'ozirabye ono yajja n'azuula ekituufu nti tebakola ki ono mukyala gwe bavunaana ono yajja n'azuula ono omunyankole ate mu kuzuula yagenda okusanga nga mukyala mukulu eka yaliyo nga gyali eka ne beekuba ne kiss ku live ne beekuba kiss ku live ne tutowooza nti oli akivuddemu naye alemezzaamu mbona amukolera
So kale katulabe agamba tasobola mutta katumufune waneeno ya katum we choka simuinaako buzibu oba yamusima oba teyamusima teyali ayagala okumanya gamba abatulaba nti kino kyokola toli mukulwanira musajja naye omusajja wuwo gamba nti omusajja wuwo kyogera ogambe nti omusajja wuwo Mr. America omusajja ali Uganda essaawa zino si wange si wani nze simanyi ani wuwe naye siri mukulwanira musajja njagala ekintu ekyo anneesonyiwe taddamu kukolera fake account taddamu kunjogerako taddamu kuzunza screenshot zange agenda aziteeka mu sound ezisategeereka nze nina family nina ekyokufiirwa nswala ababira batebagenda kugira gye byava n'omusajja okumpasa ebitegeerekeka ng'agenda ate ono bw'ogamba nti n'omusajja agenda okuwasa ebitegereka ate ono owuwo gw'olina nyinza okwesigulira ku musajja ali e Uganda manyi ki essaawa zino kyaliko oyo omukazi musiru omusajja gwatalabangako lwaki aba amanyiira omuntu kali nonze nandiyombye kubanga mumanyi naye ye tamulabanga okumanya tamanyi na waakolera n'ekifo kye yayogera si gy'akolera ne gy'asula si gy'akolera buli kimu yakimulimba naye anfuukidde akayinja mu ngalo kale kansooke okuyita mu bagenzi eyo asoose okugenda bamuyita happiness of love agambye jangu made wa Mr. America tukwagala jangu ne Mustafa Saki wa mami agambye yangu waggwe eri bakunoonya Masse Friday ogambye kiggwe va ku musajja wa bendi so abakyaddeyo mwenna Luna Kole abavudde wa Mr. America katuddeyo bannange nyabo mujjawo ali ku live comment zizino za kumukumuzo nino balagane mwerabira kanti ebintu bikola live ng'ensi yonnera comment zammwe zizo kansubenti muzaa bulungi abakyaddeyo mugende muwandiikeyo twagalako comment 10 asobole okujja wano ekyo kiveewo olw'ensonga nti yaba mwetaaga bambi kati so bw'abatazze tusaba oyogera ekisembayo ku ggwe ogambe nti omusajja wuwo alemekerawo okukolera fake account akuviireko ddala yogera tukuwadde akazinda ogenda mu maaso gwe puliti simanya pulitiani toddamu kunkolera akawunti toddamu kunvuma toddangamu kummanyiira ekyo kikulu toddangamu kummanyiira nze simanyiirwa neddira nnyonyi akabbiro ku nguvu saagala kuddamu kummanyiira kikomye akikomere ddala bw'aba ayagala abasajja bangi lwaki oba weesiba ku musajja akulaze nti kale mpe namba ya bbaawo mukubire mpe namba ya bbaawo ayinza okuba yakulyamu olukwe ekyo kibeeraawo ddeka kwesiguliriza nnyo mpe namba ya bbaawo mukubire kati nze mugambe ekikubira mu staff essaawa eno bassebo ne bannyabo ate tulabe embeera nga bweri tusimbudde essaawa eno kale katulabe waneeno tuddemu tukubire mu staffa essaawa eno yennyini bassebo ne bannyabo tusimbula sirika mu staffa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu oli otya muganda wange oli bulungi taata ono Mr. America Uganda kati munaye mbadde ndi wano ku live omukyala ono wajjako kulumu nga bazze kuzuula naye omukyala ono agamba nti sebo yeso ekituufu kiri nti simanyi lwaki akoleyo no fake account walayi anti noono bambi mwana muwala ono kyekisinza okumuluma era ensonga gy'awadde yokka yakumukolera fake account bambi nange kinnuma kuba bw'atambuza screenshot n'aziteekako ebigambo nga byenkana mukwana akeedi obunene olaba fake account gyamukolera n'owuliriza sound ezirimu tenyuma ze zino ezigamba nti bannayuganda mujja wange wuuyo ezo bwezityo bazitero zituulamu bweziri awo fake account eri si nnungi anyway sina kyakwogera ku nsonga ezo nate omukazi mumugike mwogere naye kiba kisibuka wuunazze naawe beerako wuunazze kamubuuze nyabo gira mu vidiyo otubulire lwaki okolera munna fake account omukulu onazze nyabo genda mu vidiyo ya olw'ensonga nti nyabo mbadde nsaba osooka oyanjula ensonga zo
nyabo gwe yonjula ensonga zo lwaki oli wano eno era kikyogamba ono nga obadde twagala tusirike ffe America njagala omukyalo ono ambuulire ki ekimunvumya nga yajja n'azuula omusajja nti alina omukazi nze nali mukwanyeko nali ngenzeko mu kabokisi gwavuma ampe ne vidiyo gye nali mukoledde nga muvuma gwe basoose okukyawa oba gwe basoose okulaga nti omusajja gwozozuula alina omukazi tuli yogera byonna wuyaze yogera nga bw'obadde oyogera kuba naye agenda kwogera yogera byonna tolina kye waayogedde ffe tusirise kubanga owedde oyagala jje wuuyo nje ajje ambuulire ki ekimunvumya lwaki ankolera feeka akawunti nali mukwanyeko lwaki onvuma wajja kuzuula musajja okiwulira omusajja n'omuzuula n'otegeera ekituufu lwaki oba onvuma lwaki oba onkolera akawunti ezigenda nga okuba screenshot n'onkolera feeka akawunti kiki kyonjagaza njagala kumanya bw'oba waddiba bibyo omusajja akulaza ekituufu ozozudde weebazizza nga bwe babadde bakutaasizza kati ekituufu kikyo ekyekikunvumya gwe nalulungi w'okukyalo ki ekikunvumya kiwulira nze ambuulire wano nga n'omusajja wali aŋŋambe bw'aba ogamba nti kubanga wagambye mwayogera n'akusonyiwa kati nze byokusonyiwa byo binkwatirako wa n'omusajja nze n'olyoka oddako n'onvuma bw'aba akusonyiwe akusonyiwe mweyagale byammwe lwaki oba ommanyi okay nyabo weemyutinze wejje mu myuti weemyutinze awo owedda weemyutinze tolina kye waayogedde owedda weemyutinze lwaki wajja wano eno n'ozuula omusajja wo era n'osanyuka nnyo Mr. America weebale nga wasanyuka era n'ogamba ono talina mazzi mwe abanyankole mwe muyina amazzi lwaki omukolera feeka akawunti y'ensonga lwaki azzi wano bambi yasuze akaaba ekiro kyonna kale nawe ndi bulungi genda mu maaso fake account ali complaining ambu fake account yange okiwulira mustafa njogera naye voice notes zonna nzirina okakasa musitafu oyogera naye okakasa oyogera naye gwe oyogera naye oba olimba lwaki oyogera n'omusajja w'abandi Mr. America nze bw'aba ayogera naye sikirinaamu buzibu njagala ombuulira ate nze nenzigiramu gwe mu kwogera n'oli just cool down I tell each and everything omanye wogoba tufumbe babiri okay just sigenda kufumba nawe mukwano sinatuuka kweko okudiba kutuuka kufumba na mchaga I tell each and everything okay tugenda kuchumba chakulemye oli ku office just kaka nankubulire okay Mr. America nga tuvude wano Mustafa yaleta family ye okiwulira nze Mustafa namusanyuwa buli kimu yangamba musanyuwe okunyiga buli kimu ebyabawo kale obimanye ne musanyuwa because nze kasasanga nti olina omuwala gw'okwana mbeera nga nfutadde ebbali you know Mustafa nampa Nazara mama we kimuzaala tebakumanye ne sister we kennyini akomentinga ne ku videos ne bagira mu video bombi basatu nyinza n'okweta ne screenshots okiwulira n'asaba ekisanyu ng'omusajja n'emusanyu n'emugamba n'enkusanyuye okiwulira yali ng'akupimpina bupimpini nga bwe yangamba tanaba kwanjula ewaka sikirinaamu buzibu gwe lwaki oba ommanyiira gasiya buloolo nze okukola akasolo kwalikako sirika nkubuuli okiwulira Masamiira bali bakola gwe sirika ekizibu oyogera nnyo okitegeera njogera nnyo nti saagala kummanyiira Mr. America ono mwala yapostinga video bakubi bamupimpira bagenda kukola mukamwa sirika nkubuulire kyekizibu kyolina yakola video omuwala omunaakomentinga n'amugamba oli ku musajja naye muntu w'e Masaka nenteekako omumoji nga buseka ono nanziramu kuva olwo olunaku olwo nga sigendaga mu inbox nga simulumbangako kitegeera leero yankoledde ne video n'akuvumye leero mazima n'akuvumye ne Mustafa n'amugambye okiwulira
Kati n'akufumya bino wammanga gwe buli comment gye wali okomentinze ku video ya Mustafa nagidiriti nga gwe weebuuze lwaki nze ndi mu akawunti Mustafa yangamba wayingira esimu ye yakingamba nzi nkimanyi bulungi wayingira mu simu ye ne sister we yakimugamba kenyini sister we wa munda mu lubuto wa mama we yakimugamba okitegeera nagamba wali omwagala lwaki wamuleka onogenda ku kyeyo nga wali ng'omwagala nagamba ko mawodi 26 nagamba gwe toyomba naye ndi muntu wa bigambo bitini ogenda kunsaba kankubire Mustafa sagala kukubira sindika invite yawo Mustafa kubanga Mustafa gwe kazaala bulwa lwaki lindako lwaki ngamati ye kazaala bulwa namugamba nti omukazi bwaberanga akwagala watawuliza nkulu oba engambo z'abakazi bali ku balo kiwulira obusungu fake account yange nga si yange nga bwagamba nti boogera anti dabayo essaawa eno Mustafa akuliddemu olukwantiko okusinza ku ono byayogera Mustafa yakulyamu olukwe talina lukwe lwandiddemu yangamba nti screenshots toziweerezanga Mr. America ani yagamba Mustafa yagamba atya tegeera nangamba nti patience owulire ono lwaki anvuma nze Mustafa musajja musiraamu oba wasa abakazi babiri abawasomwaga lwaki wamulekawo e Uganda wayi lwaki namulekawo e Uganda gwe bagambye omwana wa nnyoko yali takimanyi kyenzi zaako si ye yamperekera ku kisaawe lwaki yandekayasamankola okiwulira Mustafa nogola simwinako obusisimuvumangako yava wanoisameeka saamuvuma Mustafa nakuvuma oba okay Mustafa kasoke tuwulire ekikyo muganda wange yegwe ensonga lwaki oli waneeno mbankwana biki twali nga tulimu ng'okimanyi bulungi kankikubule Mustafa soko osirike nebiggwa nakwegaana lwatu kye wali oyagala ozuula wakizuula nebiggwa yaddamu inbox yange kyebuuze ng'omusajja mukazi ng'olina amagezi abakazi ng'oli mu kibulooka mu inbox yawanga nakubulookinga nakugamba nti ekibulooka kimulemesa okwogera nange oba banaye tuliziganye okay Mustafa mbadde njatuliziganye nga bw'ogambye ya niyo budde butono Mr. America mbadde njagala kwogera nyabo soko sirike kokko ensonga eriwo mukyala we ensonga gyayogera yeeno omukyala we ono owagulu yazze nga agamba nti ono amukolera fake account nekitukola bulungi nnyo naawe kenyini n'ogamba nti lwaki akolera ono fake account kati ate ono omulala ono yagamba nti yesebo Mr. America tolezo nazimanyi toyogera bingi kakati kyengenda okwogera muwuliriza comments ono owe wansi avuma owe waggulu tewali nsonga lwaki amuvuma kisaagala avuma waki anti owawansi mukyayogera sikyo mwogerera ne mwogera ebyalaavu n'ono wawansi ono yennyini gwe ntadde mu kinene wanesaawo oyo yennyini oyo mwogera nga muli mulaavu oli olwedde omulaba omukyala ali waggulu wa redi owulira mpulira sebo ono bwe yajja okuzula nali naye waka saawa zino siri naye naye njogera naye era mukyala wange okitegeera kati lwaki akoleyo no fake account ekinuma soko kakane amwaikiriya tuwulya bulungi bukimu tukiwulira ono wawansi omuyito ono gwe ntadde mu kinene omuyito oti ono oyo owa galumaaso oyo talina mukwano gwange naye nga ebyalaavu nze naye kirabika tebiriiwo anti mugamba ategeere ekiwulira njagala tegeera Mustafa gamba ono omuwala Mustafa otubuzaabuza Mustafa yogera beera open y'ensonga lwaki ona ale beera open ono owe wansi Madam owe wansi mbadde nkusaba nga sikulagira lekera okolera ono Mr. World fake account ng'omuvuma ku TikTok account eno genda mu comment section eno omuvuma tebirina makulu anti kasoke nkubuuzeeko bwe wambuuza nti fake account yaani nakugamba nti yaani soko kinziremu waŋŋamba fake account si yo owulira
nongamba naye nanyini ogamba naye nerere postinze video lwaki omuvuma waki kati nze amuvuma oba abalabe bazikola oli ali mu fake account eyo wangamba omumanyi bulungi lwaki omuvuma omukyala wange njagala oyatula ensinga ewulira olwaleero luno kuba birirondako omukazi ogwo okiwulira Mustafa ensonga eriwaawo ennyini ono omukyala ensonga gyayogedde erimu eggumba ono gyayogedde ensonga erimu eggumba nga bw'agyogedde ng'oyogerera wano Mr. America Sebo ono ali mu ready mukyala wange ensi yonna ekimanyi yes ali mu ready mukyala wange ensi yonna ekimanyi Yes. wakala ndi wakala kimanyi ndi wakera singa mukazi kati komyaka manyiro wuliriza sagala kuleetane omukazi alina amagezi bw'obeera walayisi nnyo ekiziko ndaba kigenze kikutuulako bulungi leka kwefuula walayisi nnyo otegedde woogwa kkirira tolina kyokugamba kasitofolola sirika nkubuulire nalaya wegundi tomanyiira tonkombera nnyo gwe tunda kasoloko gwe kadiradeeka weebake fe twesonyiwe toddangamu mukumanyira nze kuno nina famire bino ebintu by'okuswala sibyagalira ddala mwe temuswala bwe muddayo ne mugaba obusolo bwamwe e Dubai gye mubeeraggweramu ddala kambuuze eni obuzibu ne mukyala wa mukwano gw'obuyina wawe njagala awo anti ngamba obuyinawo obuzibu bwa anti ngamba obuzibu obuyinawo kyembuuza madamu wa Bugalubindi noonya banno kwe muddugavu sooka osirika obuddugavu bwe bukuluma wano mubuddugavu bwange mwanjagalira nyabo nziramu kyenkubuuzizza obuzibu obuyinawa ne mukwano gwo ye nga bw'akiyita tebuliwo lwaki omukolera fake account America Mustafa amanyi buli kimu kitegeera namugamba nti fake account eyo tanywa mwenge okitegedde Sebo Njagala kuvaawo kanjogere ekisembayo. Mr. America njogerera wano abantu kuliko 126. Kyemmanyi kuliko abamanyi banyo weda ndaba banshi yalinge live. Oyo ali mu ready mukyala wange. Denio wa wansi kati mulemere wansi connection nze naye tetulina. ate ng'oli Mustafa mbadde nsaba osalewo ekitubuzaabuza yogera ekitubuzaabuza Mustafa kiri kimu omukyalo ono natukunda ono agamba nti mukwano gwo naye atavuma mukyala we ebigambo ebisongovu kati ffe tubadde tugamba lwakuba ali singo lwaki okola emikwano egiri singa ate nga muli bafumbo ne mukyalawo kyekiruma mukyalawo Kyawandiikibwawo nti omuntu talina kubeera na mukwano guli singo waba mufumbo anti kyova olaba obufumbo bwe buli mu kutabanguko mukyalawo tetamwesiga amanyi nti ayinza okukutwala kyava yeeraliikirira mumuleke Nji betuyisemu nze naye twasulako ne wansi ffenna mumuleke kati ono natukunda lwaki amuyisaamu amaaso kuba ffe tulaba amuyisaamu agengege twasulako ne wansi ffenna mumuleke natukunda tumufunire omusajja amwagala amutwale natukunda tumufunire omusajja tumuyinaako obuzibu njagala yogerere wano banaye njagala yogerere wano natukunda amwagala amutwale ayingire inbox ye amutwale lindako katono nnyo kamalo langirira njagala Mustafa twogerere wano omuwala ono omuntu ali eyo nga amutwale natukunda nsaba yo osome ennamba yo ku live eno waliyo abasajja abakwetaaga ebyaddala soma ennamba yo ku live gisome ku live nze sinoonya ku live ambi wadiba
lwaki tova ku musajja kuba musajja wajja omuzula wulira omusajja wajja omuzula n'okitegeera nti alina omukazi n'okimanya bulungi nnyo nga balino bonna n'ekiro beekuba obuguma lwaki olemeddeko mudibo gwe gumusungu watali kirala asirike soke njogereko kintu kimu bona be muting it's my time now yogera nti lwaki otabangula ng'okimanyi bulungi nti ono omufumu wajja ng'ozze kuzuula pulogulaamu y'ekyali ewa bbiiru ekituufu kye ki lwaki tokkiriza nti omusajja takwagala ate omusajja ono kyakkatiza nti omusajja tomulabangako liiso ku liiso awo osinza otukubira akavulu nyabo gwoba otubulya yamulabyeko liiso ku liiso batamulabangako tamulabangako tamanyi ne wasula tamanyi mulimu gwakola tamanyi kyalya nejera mugamba gyakolera yamulimba ne wasula yamulimba kwegamba n'otunuulira obwongo obutono bwe bwet nga toyinaamu watono ogambe nti n'akasula kakuzina nkamanyi soko kitegeere ddamu nga bw'okyogedde bagirikodinge n'akasula kakuzina nkamanyi bw'olimba musimumanyi nkamanyi omanyi obusolo bw'abasajja bwe tumanyi olw'ekyo kipya bwotegeera musitaafa ono mukwano gw'okakasa musitaafa oba oyogera bwogezi ndowooza okitegedde bulungi nnyo ya akamanyi nze nkubuulira tubuulire buli kimu okamanyi mu viewance oba tekali mu viewance tubuulire okamanyi mu viewance oba si mu viewance nga si mu viewance n'ebyomuwala mbirina ne kati okalina ebyomuwala ono birina mbite nze Mr. America abakazi tetuyomba omukazi oyagala omusajja olina okuyombera omusajja just kakana ebintu bitambule mpola mu step by step okitegeera natukunda kati natukunda gwe abatubulira ekituufu kuba gwe bambi osazeewo otubulira amazima musitaafa mukwano gwo oba bbaawo kuba gwe osazeewo otubulira amazima tuyambire eddala otubuulira amazima nze nasoosa obanyonyola ne mbagamba nti nga tuvudde wano byayingira mu famire maama we kimusala n'agamba omukazi ayambala bwereere tamulabangako ayambala nga apostinga ng'ali mu nyumba ya Mustafa ne bagamba Mustafa akyuse ennyumba okiwulira tebaagala kuddamu okulaba ono omukazi mu nyumba ne mbagamba nti okudda ne mutabani wammwe alina osooka okukyusa ennyumba tudingane wammane nga bw'ogambye nti n'obugundi ente ajja kukyusa naye tanaba kukyusa okitegeera ebya famire tubiveeko tuli kuggwe ne musitaafa relationship yammwe ne musitaafa relationship yo ne musitaafa twagala tumanye nnyo wano relationship yo ne musitaafa eyimiridde wa awe twagala okusinga wawe muli gwe ne musitaafa mulidda wa muyimiridde wa gwe ne musitaafa tuli wala wabula ntinze omukwano gwange kyali wansi naye Mustafa ayagala ade wange bange ebyono byonna bingamba okitegeera n'olunaku lwe namuzuula ono yali nga taliyo ewaka ne bamushayiringira live n'akuba esimu n'ajja ewaka okitegeera kwegumya omusajja yokwatu bannange byoyogera bingi byaki oba omanyi nti baawo omwenzi muleka yende ku musajja ku mukazi gw'ayagala okay kale kati sinziira wano mbadde nsaba linda katono basebo banyaba batulaba gyogenda okutulabira ewa Bill Francis wali ku Facebook ne ku Mr. America Uganda nyongera okutegeeza nti ebirowoozo by'owulira si bya Mr. America Uganda ng'omuntu bino si bya Mr. America so kati mwana muwala eyazze ng'ogamba nti ono akufuukidde ekyambika mbadde njagala osinziiraawo weemale eggoga omugambe buli kimu ng'okigamba ye nsaba osinziiraawo wennyini weemale eggoga tugende mu maaso era njagala weemale eggoga omubulire ekisembayo kuba sigenda bazza omukyalo oyo nze kyembadde njagala omugamba nti mugambye n'omusajja kyabadde ayagala okumanya akitegedde toddamu kunvuma bikome fake account zikome manya w'olina okukoma nze gwoyita second simanya planned second wife nze tufumba n'ebisumuluzo olunyumba byagamba okugikyusa nalinnya nabyo ennyonyi n'ensijja wano nabyo gwenjagalidde wenzigulirawo ennyumba eyange mulimu ebintu byange mulimu engoye zange
gumana mu ddibo gwo faafaagana na kidibo kyo nze sikuyinaako buzibu toddamu kunvuma biwedde ekisinga okunnuma bwe wajja ozuula omusajja saakunoonyaako saakugambako kintu n'ekimu gwe kennyini kye wali oyagala wakifuna simanyi obuzibu gwe ne buvaawa Okay. Kankusalemu ekirimi katono nnyo. Okkiriza nti kati ono mujjawo oba gwe kigaanye okugenda mu bwongo? Kigaanye okugenda mu bwongo? Kigaanye osobola kiteeka mu bwongo nti ono mujjawo? Waliwo mujjawo asobola mufati ki ekiba kimunvumya bw'aba akimanyi ndi mujjawo nga nze n'omusajja nali mulabyeko nga ye tamulabangako. Mujja wange sisobola kwagala. Oba nkuta n'ofa ne bakuzika naye sobola kwagala. Mukwano gwani agambye nti nze nkwagala. Kyekyo naye banyolinayo mujjawo ate Mustafa tagenda kundeka nze nkubulira amazima ndi munyankole nakugamba. Mukwano weegumye weebuulirire. Kati simanyi kati oyagala soka ne Uganda 2026 ndi mukuddayo. Chobo no manya. Mukwano oba oddayo oba toddayo nze ekituufu nkitegedde kubanga tatamiira nti abadde atamidde yandibadde alondawo gwe bugaali maaso. Naye tamwegaanye ekyo nakyo kiteeke mu birowoozo byo. Akiteeke mu mutwe twogera femba. Oli bwagamba nti oyo mukyala wange ki ekirala kyo. Nze Mustafa sinaba muwezo mukwano gwange nnyo okitegeera. Naye kuyetayiye. Ayagala beewo naye nze kale like sinaba kubibalansinga okitegeera. Naye ono alina ebuba ngingi yagamba Mustafa mbu alina stress nyingi ku mulimu gumulemye biki munange mutadeko stress yokubeera mujja we. Okay. Ono ye yagenze kata kuba twamukubira ali Uganda sikyo Mustafa yabigambyeko byonna. Obadde okimanyi nti ono ali kata mu yabingamba no mu kiyumba taliimu ekiyumba kyamulemye. Mustafa yagambye atya? Wategedde otya nti n'ekiyumba kyamulemye? Nga yakamala kulaba fake account Mustafa yangamba patient manyo ine mikwano kitegeera. Fake account eyo tebanteeka munange okitegeera. Ne mugamba fake account maybe ebera eyizabeka ya mikwano naye sijimanyi kansoke ngende nkyalire ndabe okitegeera ate naye nkomenti ngawo. Kansalemu ekirimi katono nnyo kampeeko kkono. Ono omuwala yali awadde ku Mustafa ku ssente wali olidde ku ssente z'ono nnyabo tubuulire nawe beera open. Ono omuwala ngamba ya Mustafa akola. Nze siriyangako ku ssente z'oyo. Wabula Mustafa anteeka mu ssente ansundikira ssente kusima abazadde bange abaweereza ssente okibulira. Ndiye nonkola amanyi musingana ssente nze ogwola balina process kankikugambe ndina ente zange ndiyisa ndina kibanyankirira Mustafa alina change emu amanya bikwata tubuulire Mustafa alina ki biki? Mustafa alina saluni nawakolaawo kuki ku spare za guni za motoka n'amapikipiki yesaide eyo naki okiwulira sente endala zijja Mustafa gwola musingana sente omukazi yake yenyini gwaliko musinga sente ekizibu simange mukwako n'omuliro okitegeera so tambula mpola Mustafa oba akwagala agenda kwagala naye Mustafa mwenzi kyoba omanya buno obwenzi bwo tebikwatako bikwatirako bwenge okugambe tebinkwatako bikwatako gwe ne Mustafa nange nobwembanga njogera naye kibwe. Kati Mustafa mbadde simba wakati Mustafa kiribwe ki mbadde samusirike mu mpulize ku kiribwe ki Mustafa tuve mu nso njaga ensonga eno tugiveeko. Ono mukyala wo wakubiri kyogere mu lwatu nti ono mukyala wo wakubiri kigwe. Mukyala ni n'omu aliwa ogenda abadya mukyala oyina omu aliwa owa red ali mu kinene ye mukyala wo esero ono solo mwesonyiwa kuba gwoteekawo embeera yonna ono solo mwesonyiwa. Mr. America andetera abazadde Mr. America sebo ndayagala nkolera eki uliriza sina buzibu na mwesonyiwa naye nze ng'omuntu fake account yanuma nnyo kuba tolina nsonga lwaki mukyala wange omuteeka ku media notandika omuvumira mu videos ez'ekisiru. Sikyagala
Kyo kinnuma kuba mukyala wange mwagala ndudde naye maze naye ebbanga tuvudde wala. Ewange bamumanyi? Kati ugabegabe no wammanga. Gweyinza okwayogera ne mukadde ku ssimu. Naye ate ye ayina connection etuuka ewaka n'okusinga bw'olowooza. Buli bagenda mutegera ku side eyiye. Mr. America. So ebigambo byage bye. Kale tweyanza nnyo. Kyala wange yoyo ali mu ready. Banayi koyo okujja wano. Soko kyogerere yogamba abantu bagambe nga ali awo mu kinene. Ya. Kuliko abantu 227. Banayi mukyala wange yoyo bamitana Kyeyune Shamimu yayita tota wa Mr. World. Kale kubanga linda ko nga tonnagenda kyetuuliddeko mwayogedde noono omuwala nti olw'okubeno yagenze ku kyeyo onaakomawo 226 mubeere nga byonna biwulidde buli kimu ekituufu kye ki atongereko bw'aba atayagala muswaze atongereko byogere nnyabo bambi okiwulidde ayogere ki mushitaba temutega kulesha omusajja ategeera mutegeera mushitaba tamanyi kwogera babulidde omukazi gwe nnina kiki ekirala bw'amanya n'abamujjabe so kyekyo good night. Kale nyabo Mustafa bawo basibawo gwo owa eni ande yowempeta ogambye ki Mustafa bawo basibawo Mustafa naye omusajja gw'otolabangako liiso ku liiso lwaki ofuukidde mukazi munna akabinja mu ngatto omusajja tomulabangako liiso ku liiso omukazi ulira fa abakazi tulina amagezi okiwulira tukozesa n'obwongo bw'obeera ng'omanyi nti omusajja mwagala yampasa ndi mukazi weewaka kati Mustafa tatulekedde kyakusalawo okuggyako gukusingisa ensi yonna eri wano eraba nti gwe kennyini gukusinga tatulekedde kyakusalawo naawe kennyini okiraba ye ekyaddala omusajja gw'otolabangako liiso ku liiso lwaki kuba singa obadde wamulabako liiso ku liiso lwaki weesiba ku musajja kuba akyogedde lwatu soko ulire mukusoka yaje ono nga mukambo kitegeera lwaki live agirese n'agenda n'agamba nti yetanda kyayongezaako kagende gwe takwagalangako nekati banange imwe muli kale kati bako kyomugamba ekisembayo nga kikuli ku mutima ddamu omugambe ekikuli ku mutima ono kuba sigenda bazza forever and ever mugambe oyo oli mukambwemukko alekeraawo nga wasoyogera nanga anoonya omusajja bambi va mu kwegumya va mu asiguleke bambi mukulekyamazima wegumye ng'omukazi oli mwana muto tonnakulubuka nnyo kigenze wala wadde ng'okulubusa ekizigo genda onoonya omusajja ofumbirwe oba owase lwaki abakazi abadugavu bakwata mu kizigo baagala beeruke leeta munno oyo amugambe leeta munno akuyambeko muleeta ajja abubulire mukazi nyabo jangu bambi kikwegayirira jangu obulire ku munna jangu bambi kubanga ono agali awamu gegaluma ennyama jangu bambi jangu oyambeko ku ono bambi ono jangu omubulire ekituufu ono bambi ayinza okubaaswala jangu mujjawo ono tumukoleko nyabo leeta munno mugamba ajje wano nze peesi nga bemanyi content omusajja tamumanyi tamulabangako amwesibyeko amufuukidde akayinja mu ngatto omukazi bw'ayagala omumazeeko emirembe ofuuse ekizibu kwegamba oddidde omudibo gwo gwonna n'ojja n'ogukuba ku apu wano bwe bbu bannange wummula bw'obeera omwaga lwaki wamulekawo lwaki wamulekawo ekigambo kyagamba yagamba nti babeera nga amanyi yali nga njagala ng'ali mukazi wange lwaki yandekawo ewaka n'agenda ebweru gwe wikwatirako wa nze sirina budde bakuyomba n'abasiru sirina budde naye manya nti Mustafa tasobola kuva mu inbox yange ecupa emala gye namuteeka mutagenda givaamu ate ngenda 2026 February ngenda musinka nagala kunkima ku airport
Kugambe bigambo bino wamanga oli mu kibuloka na ku blocking wa Mustafa nkujjayo nze nkujja. TikTok njogere ku gundi ku ye Dubai na mu blocking ku yange tukozese ye Dubai okitegeera ojja kutegeerera wa oba bwe nkujjayo mu kibuloka ng'otagala n'ojja n'okomenti. Abachala mwene Okay, basobola nnyo abakyaje ku mireko lunaku lwaleero ebirowoozo by'owulya si bya Mr. America Uganda ng'omuntu by'abantu sasinoomu so mugende mumalize ensonga zammwe temuddanga wano temuddanga wano temudda tugirira bunyirizi bw'olyawo osuuse ekiyumba kikulemye manya wokobagakuwe. Okay. Kunza mukwano omusajja waffe kuma kite Mustafa juu ositaka jababi kuma wadeba watere mfuliza nga bazaga nugenja mumugambe mwenna mumugambe ave ku musajja wa munna mumugambe gwokundi mumugambe ako musajja omufumba mumugambe mumugambe ono soka bamalo mumugambe ave ku musajja w'abandi mumugambe please musajja waffe bako musajja waffe wadiba ngenda kumulya mpaka kibarume kyabula muyye bakifuna muza akakanya ate gwotolabangako liiso ku liiso tomulabangako lwaki manya akasola akabuzina lwaki nkamanyi tomulabangako weegumya abantu bakimanyi weegumya tomulabangako. Wallahi billahi siri musilamu wallahi billahi tallahi okiwulira kankuwulire nfunabangako naye nga bwali yena kuva mpaka ku bugere mumanyi bulungi ayenkana n'atya n'omuntu gwazina buli kiro nga tamuwasangako nga amukubira esimu n'agiwaka buzigoka.